weekend eno ku Baba TV. Naawe tokikola jangu nze gwe yonna expense ngenda ziteeka mu ssente guno mulimo Serena Kigo nkisawana nabifaako kiberenge kimuli kya reception agenda laba waya surprise taduka onaeka wa misinde nzijemu engatto nga bukyali gwe teeba buteebi nkuba akasimu wano teeba mukazi akwade Hello Hello Hello. Jangu tugende. Nzula banyana n'ensonyi mu kamera. Nga buli George tunula mu kamera. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze hokoza birungi chenda sorry I mean birungi rwenda. It's time to surprise someone. Somebody busy taina call waiting. Line is very busy. Ay. But you know kola naye surprise. Patesiza tusinkane wano ku Serena Kigo. Si gwe tugenda okukola yabula gwe tulina okukola naye ali mu kukola kino. Ali mu kukola surprise eno. Kasooke mbanyonyolemu munange nali awo ng'omukyala ankubira omukyala oyo ayitibwa Ssenga Kulanama. Abangi gwe mumanyi obulungi. Nga nkubira ngamba Shifa nyina omuntu wange gwe njagala surprisinga. Ankoledde ebirungi. Nandi agadde musiimire mu programu yo eyawewunyisa omwagalwawo konzaani kyava ngamba omuntu oyo ayitibwa Lugya owa Caviton Music konze ogamba ono Lugya mukwano gwange nti ye nangamba naye Shifa tomulabulako wadde mukwano gwe mugasigenda mulabulako kati netuteesa olunaku olwaleero kati bwe ngamba agenda surprisinga Lugya ne Tony. Yes, there are two people bayagala okusiima aba Caviton Music Uganda. Era nga bangi mubamanyi mubalabyeko ayagala basiima ine ensonga ze zagenda okuba nga yeeyogerera naye bwe yangamba nga okay olusi batawuka oyinza omukubira naga ndi Masaka nsaka mawulire ndi eno so ningamba wayi kamukubire mbeeko kye mugamba nga nkubira Lugya nga mugamba nti olunaku olwaleero njagala gye ankoleko interview nze kennyini ne mugamba Lugya jangu ne kamera ngenda kubeera ku Serena Kigo nyina abazungu abali mu kujja kamba tutereko voice note wano Ogamotaho. Tonganyiza kweyanjula sebo mane nakugamba nze nakawombo Shifa Go kyaliko introduction. N'abakuwala nanga kati bakutira bawagizi hati tuwulidde. I know. Nanga oli bulungi. Ndi ho program bosha. Jendi. Ku Friday no. Friday no egenda okujja week etandika. Ya week etandika. Nyina w'abazungu bange abajja balinga basatu. Kati njagala okubaako engeri gye mbateeka mu kamera naye nga kizenga accident nga bw'ogamba nti tubadde tuyita wano ne tugwa ku Hope Shifa ng'ali mu kafubo n'abazungu biki bagenda kujja Friday nze nyina kyembabalamu kyembaagalamu kati njagala kamera wali ne mungwako bannaye tubadde tuyita Shifa hawaii tubuuzeeko interview biki nti bungwa mbadde muyita byammwe naye nga kibalage amaanyi nti ndi w'amaanyi. Tugenda beera ku Serena. Ku Serena Kigo. So gwe no problem. Totya akasente weekali. Ni mukulu Tone mugambe kiri nyina kyembaagalamu nyina byenjagala tukoleko house okuinvestingamu
Nditegeera. Kati njaba kakasa erinnya nti kituufu e Uganda wano nkikuba. Okay. Okay. Tubenga tuli byaffe nti tuli awo mmere biki. Banaye shifa tubadde tuyitaayita tugguddeko biki ki ekiriwo tubuuzeeko. Yeah. Kati kankonfaminga essaawa nzikuwe naye nga kya Friday. Okay, no problem. Kyakabi man nja kuddira nja kugamba details ku WhatsApp essaawa bikyawo confirm. Oh yeah, kale kibona. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo. Anti obedde essimu eri busy. Wendi mu parking wano. Oli eri waggulu. Eno nga oyingiridde oba ye waggulu. Wano ebayingiridde. Oli n'abaami abatukubidde kajjambaawo. Mubadde side ki? Nze ndi mu Alfadi ya black. Oli mu Alfadi ya black nedda tabadde. Oli eno wansi ku golf oli waggulu. Ndi waggulu. Eno ku main entrance. Batuuseewa. Anti ambadde nja atusooke tukwatagane. Afe twatudde nga tuli wansi tubalinze. Kati obuzibu bwe tufunyeemu. Nti kapiteeni w'eryato bapangisa mupangise. Ate abala hours kati yatuuse babadde bamugambisa awa mukaaga. Tulinako n'eryato. Saaki kugamba. Kuliko eryato. Eyo surprise towagingamba. Kati kamukubire mu papye kati. Kamukubire mubuuzo oliwa then mu papye then nzikirire kati tukirire wansi mpaka wakuba ngenda fuluma ne cake eno n'ekimu. Golf. Tuli ku golf. Wansi ddala. Wansi ddala naye olowooza olwo tewandinyumye ng'obukkiridde nabo naye nga mujjidde kwako akamotoka kafefe ke tuyita bootu akakaabwe. Kana akamotoka kaabwe. Kati akakeeru. Keeke njikwekewa n'ekimuli. Kati nze sooka okkirire n'alufaadi tulabe. Nsooke nzikirire n'alufaadi kubanga wano. Kansooke nzijja byonna. Kale kansooke nzijjaawo. Naye nabo era sitiiru kambakubireko ndabe we batuuse. Kale. Hello, kyekiriwo brother. Tewaliho kugamba ta. Tewali. Kati oliwa? Omanyi ndabe simene nenzijukirira wano. Naawe tokikola. Tokikola. Hey. Wanje. Kankunda kata. Konziri ndi ku Serena no already. Serena Kigo. Serena Kigo. Kankubireko mudakiika ntono nnyo. Kankubireko. Kale kyokka ne bano abasajja batuuse. Kale kankubireko. Kale. Awo jawo. Oli fine. Mwana. Nebe tugenda surprising teri yabivudde nako. Program yagivuddeko. Wanje? Kakati? Ekibi abantu babazo tuuka katulabo nze ndi wano ku oilo ya Kashia. Badde almost maliriza ka interview kati obudde bugenda babuta nakwerabidde. Wanneerabidde. Kati wemba ntimbule mudakiika ezindako tokusanga. Dakiika mmeka? Kubanga bano kati wano tuli mu kufunawo lunch. Nadde mbafunidde ne wano captain bino ebyokupangisa eryato abavugemu biki mbadde njayo byonna tubigendemu nga omaze tuuka wano. Kubanga kati Wandi nja kukozesa budde sibwawala. Gwe bumpe. Sigenda disappointing kati nzikiriza okujja nga kamala offsetting off one. Jangu nze gwe yonna expense ngenda ziteeka mu ssente. Guno mulimo oba walabako clip omuzungu eyajjako wana Uganda gwe bayita Simon nakwata life yange documentary. So nyina ebintu byonna applying phone ebiyitamu kati yaleese banne. Ate saagala nnyo kisaasaanya mu bangi abannamawulire nga sinnasukka ku kino ekyaluutu eno kitegeera. Though I wanted something nga bwe nakunnyonnyola. Kati jjukira bali kulya mmere wano bali kumaliriza. Jjukira bano captain bya wano bino ebintu ebiri mu kiraasi biba bya budde.
byabudde oba olina okuteeka mu kiraasi byabudde ate mbusaawa bwezi tisimanya kaputeni abavugeko ku lyato ba boat cruising emane njagala nnyo awo wonna kusimbula wano genda ku boat nga ndi kwoli okwata ebintu kale tewali buzibu wakitankuulidde wembadde kati nkiweemu ddakiika nga mmeka bala tuba tulina yitawa si munyonyo beziga munyonyo express ogambye oli kwa Kashiya yes Kigo wano ku Serena kale kati ddakiika ofunye bagambe batya oh that's good where are my shoes naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi abavuga akantu kali bagenze ku lunch kati katukirirewo neyaffe naye zo surprise ataka tazileta hatataka Hello. Ndabye Mr. Call ku WhatsApp. Nakubide kati tukiridde wansi Marina and Club House. Kasumbawo. Je mbanzija ka aroje kandaze. Anti mbade ngenze kirira wansi ku golf. Kale mbade ngenze mbuli obugali bwabwe ne bangamba bakyalya buli obumotoka bali mukuli ababuvuga ne tuleete yafferomu. Kituufu. Kale. Wakiri yagala ku golf ja kundaba. Kale mkwano naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kale senga sonyiso kusanga tusooke tujjemu wana ebintu tuyoke tupakinga bulungi tusooke tubitwaleyo then ajja parking era dde sebo sibetano sebo kale era dde basebo sibetano basebo era dde banyabo bulungi banyabo sibetano banyabo tugitaddewa keeke eno ne tujayiyizayo wali akameeza we tugiteeka senga tusosera bako keeke tugijjemu tugenda gituuza ku mmeeza kati kabaleete kanziremu mbakubire mbabuuze tusirike bannange kubanga yamanyi wentudde ndi n'abazungu bavudde bweru Hello? Muganda wange ngamba Laira mpe dakiika kuba bano abasajja baagala nnyo omuntu abe straight wallahi tuli mukubo tuli motoka naye kale mpaawo just dakiika nti bweziti nsobole waliwo n'omwami gwe ggambye bice tuli kumaliza kulya tugende ku lyato njagala manye dakiika ze mmuwa kankuwa ekigero olabira ku mukwano ngodda kabalagala wetuli awo kati pima distance time kabalagala obeera odde eno gundi nga kotosipa biki then ogwe munyonyo tulina wetusalira wetugosalira tulyoke tugwe munyonyo kuranda about tulyoke tugwali then mujje wano ku Kigo bwemba muyingira mu gate muŋŋambe kuba gye ndi eno wansi then nfune ono w'akamotoka bano ababakkiriza wansi gye tutudde kale bantu okay bali mu kujja batuleetera akameeza kuba ne box egenda tu distractinga nnyo kabakalete tugijjewo then senga naye atubuulire lwaki akoze surprise eno n'omwami we atuwa obubaka neera ne wali ajja kwongera amugambe nga zze gwa surprisinga naye omuse
oba ani gwatadde ku ssimu kuba mpulira eryo eddoboozi sirirye gundi tone kale agambye nze nakujja edda mu puroguramu yange tolinamu nalowoozezza munnange lwali era nnyina ne bendi ku interviewinga wano saagala nkulimbe kwa kashiya ne mugamba situkiramu eno bizinensi kati waliwo omuzungu eyajjako wano n'akwata life yange nga bwe ntambuza ne mukojjukira omuzungu oli eyajja Simon kati benkomeza awazze ne banne ate saagala kigende ennyumba nnamawulire gwe mukwano gwange njagadde ono content gwe abamufulumya kati alina bambuuzizza nti oli naabo ne muga abo tobambuuza bino kino kyama zino bizinensi zange za munda ngenda sooka musinkane wali ku mulyango mugambe teeba teeba ani akoledde surprise nga nyina ekimuli kino asooka alowooleze mba girlfriend omutima gumukube omutima gumukube bajja bateeba omutima gugamba bajja bateeba lwaki anti oluusi omuntu ateeba mangu ng'alabye ku kirabo naye kati ngenda na kimuli kino kyokka okuba receivinga ku wali eri nga bwe tukusanze Ssenga kati awo wengendo oba si kyo nniza obbaleeta mpaka ekimuli ensooka nkikweka awo ne mbajjayo eri ebweru kuba wala mbala distance then bagambe muteebe Ssenga nkukubire n'essimu era nga bwenkuba ne mugamba neeteeba nze abantu mamba na nnamba ya ssimu ateebe ye gwalowooza olemeddwa otteeba nkuba essimu kukuba essimu nja namugamba oke twogere nga bwe tutambula then tutuuke wano oba si kiniza n'okusanga n'ekimuli nga mukikutte nze ne mbanona n'essimu n'okunyumya nabo n'okwogereza nabo okutuuka bwe bati we muli nga mukutte ekimuli kino balabe ne keeke then nsaba manyeko program obadde ogambye Ssenga eryato eryato before oba after surprise yonna lyeryandisembyeo nga bamaze olaba emmotoka kati tukole tutya bwe baba bakatuuka tuligendeko ekyo pressure eveewo. Hello. Buziga. Mukyemba mumanya buli kimu nkirimbye bimpeddeko. Ntandise kulemera ku mmere ndya neefuula mbu emmere teggwawo nakusedda. Kati mbagambe yaawo dakika nga 15. Bagambe 15 zitumala okutuuka. Zimala kale. Kale mkwano kale. Brother 15 minutes. Anti kati nze wenfiiridde. Kati wenfiiridde Ssenga bwe nkugambye kamukubire ndabe watuuse. Kati wenfiiridde kwe kunga nti nze ndi kwa Kashiya nnyina ne gwenkolako interview. Nangamba sagala nkulimbe kati tubale obudde bw'okuvaawo. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kye. Hello? Ngamba nti otuuse. Tuli wano tutuuka ku gate. Mutuuka ku gate Okay. Kati oba nsindike Ssemakula abanone lwa nsonga okumanya gyentudde wansi ddala Marina ntudde Marina amanyiyo gofe Marina amanyiyo. Okay kati ogenda vuga mujje eno ba parking Ssemakula kunone kati je ku Marina mu parking eno kale mukirire teri kyakola bikyuseemu nti omuntu ali ku ssimu nkisawana n'abifaako kibeere ng'ekimuli kya reception kati nze mufune wano naye wesogenda sooka kwekweka mu kuyingira waaba akulabira saawundi agenda sigimanyi naye eno teri nnyo bangi bajjayo agenda laba waya kansooke alaba waya abali batudde eri munda jangu wano tugende nze nyimiridde wano mu maaso ga restaurant woyingirira ekyeza yemu abali mweno bagiyita ani erinaanye gundi
obudde nengedda wano wabweru nkunono nkulengedde kati jangu ku briefing wano then nze nsooke ngende ntuule we bali then gojje madiiro kati muzaale temulese bikole kamera tugende batudde eri saidi y'amazzi kati nze mbadde mbeere nga ntudde kati mwe mubanga abalina bye mwazi ofiriminga okitegeera kati mu kutuula kuba mbadde nzaasi baalidde baamaze bali kutegulawo era obedda bandi bubi baŋŋamba tugende ku lyato tugende nababukingidde booti nga omanyi olina obbaterawo kafaanye ekuwadde bizinesi so kati awo mbadde njagala mugiremu tulage nti interview biki kibakwate then tugende ku lyato mubikwatemu then ebisigadde tusharinga accordingly ebisigadde nja bagamba tusoke tukwate embeera balabe ate namwe mubanga nti munguddeko mbadde temunsuubira naye mubadde mulina bye muzzeemu wano oluzungu oba leero oluzungu lwe lukulwisizaayo kati mujjalo tugende embalengeze we tutudde era nga yakunyonyodde kyekyo kyenye bintu byakwetega ennaku zino anti nengedde omuntu owokusatu nga mweru mbadde manyi okay Tony, how are you? Ng'ogezze mumukola mwabalina content toka tugende bantu njagala bitwala ku bo tekera mbadde manyi mu ekifaananyi kyekyo nyiridde kyekyo nyiridde saving time kebobyo surprise yo surprise tofuruma surprise sobayagana kukuba bikonde surprise omutima guko agambye hope tobikola surprise taduka onaeka wa misinde nzijemu engatto nga bukyali surprise tonziza bbali mbu nkubbireko surprise oyagala kudduka ne banna wanje tone surprise duka lwaki duka surprise teba butebyagikoze tugende ku birabo ebirala lwaki siriiyo gwoli mukwano gwange oli mukwano gwange nkuvuddemu dayira walayi yes nga kirungi surprise gwe teeba buteebi nkuba akasimu wano awo wasinga obutayagala surprise banna emisinde obadde olowooza byakusaaga surprise nanga nsobedde teeba kati ze sina birthday just omuntu agambye treat ka treat wano ogenda sula ku Serena ebirabo kati gwe tolinayo gwosuubira kale kankube essimu omanyi kyoba yeye kati kale muti naye gwe gino emisinde nze kankube essimu oleme kujja dayira
ogambye otya obedda mugamba nti hope tuyinza kumukolaki kumudisappointinga kati mu butandisappointinga leero tojja kyejjusa kino wallahi please just no sisobola kujja wooli ng'ekintu si kyakabi kuba okkiriza nti tuli ba mukwano okikiriza nti oli mukwano gwange mukwano gwo era nakyogedde nenkimugamba kati teeba omukazi akuwadde surprise teeba omukazi akuwadde Hello bannange eno surprise omuntu mukutte bukwasi birimu eŋŋuumi bino ani ono akoze surprise obaani jangu tugende ewali abazungu nga togenda mama leero bategeddemu n'ekikonde nkisobola wanje surprise kibagamba muntu bala chikundulete bafu ya mazito jangu chokanza obwadde omuntu manje mujje jangu omuntu era bamanye nti ndi kirimaanyi nze omuntu omutwala omuntu mbuki jangu tugende gwe walayi bambi bankubira bakwagala nnyo gwe jangu nti omanye jangu omanye ensonga zaabwe kati naawe kabakulage ku laavu nze olaba nyina n'ensonyi mu kamera nga bulijjo ogitunula mu kamera ze kamera ngitunulamu nga ndi mu kukola walayi nyina ensonyi gwe jangu tugende kati anti kitwale nti oli mugole toli mukola jangu tugende omanye ensonga zaabwe wallahi mullo bankubira bayira oba 2 weeks back 3 kati nkuyina gwe kenyini ne munkolako interview ebya Namiro mushifa alimba jangu tugende gali wali jangu otuula oganywe enteekateeka zonna bazikoze gwe jangu owulirize enteekateeka zaabwe nkozi mwagamba ku bya Namiro nti mpanga bipange kale tewali buzibu bagamba mbipanga agambe bamuwe ku mazzi g'okunywa some water he wants water Lugya mwate ekimuli akola obulungi asasulwa Lugya akola obulungi asasulwa tonyiiga mutamanyi bye agambye waliwo omusajja wange tone gwemadde mulina okukola mwembi muli babiri Lugya eno keeki ogiraba gitunuleko esoma Capital Music thanks Capital Music Yugi okitegedde jasagala onyigi kino ekirabo kikyo jajja sinyize nayenze bino sibima ate olunaku lukyali lulina ebirimu eryato lyennakulimbye ery'omuzungu liryo yepayoti wali aliwo ery'omuzungu
Tuuka wano ogenda mu lyato liriri. Byonna bibyo gwe mugole. Angambye nze by'abagole sibimanyi nze sifunanko surprise obulamu bwange bwonna. Obulungi asasulwa. Olaba jjajja ekyamazima. Sima nafe tukwagala. Siime naye byaddala nze jjajja bino sibimanyi. Mbadde sibimanyi munansonyiwa. Simanyi na kiddako. Tomanyi na kyakwogera. Ekiddako birabo. Gwe sireyinga busireyinzi. Ssenga agambye yo justisire. Sigadde obibalekere. Tomanyi kiddako. Lindako. Ssenga. Ate namunyuma. Sigimanyi. Oba tomanyi kiddako katumuwe ku ssente. Oba tomanyi kiddako. Oba tomanyi kiddako. Tukuwe ku ssente. Metroni ndi wano. Oba tomanyi kiddako. Tukuwe ku ssente. Wanje. Oba tomanyi kiddako. Wanje. Nange kankuwe ku yero. Ongere ssente. Okitegedde. Wada ssente tomanyi kiddako. Era tonnakimanya. Era tonnamanya kiddako. Nkitegedde naye neyanziza gwe kyogamba wano kyoyagala kyebakuwa eryato liriredde pilot akulinze ogenda okyakalemu. Agambye kale waliwo omusajja wange awo akwata kamera yeyandibadde abeera mu kintu kino naye sinze bwe bakugambye nga bannamawulire bwe bazze batudisappointinga abeera mu kamera ayinza okuva eri najja n'agamba omanyi bulijjo nze nkwata kulannama kamera ne bbaawe leero nsaze eddiiro. Okitegedde. Wabula gwovaayo noga nti nsaze eddiiro bannange eno gye ndabye ensonga entuufu. Maama laba Gwovaayo. Lugya tukoze bulungi era tukoze surprise eno olw'ensonga Capitol gye tukoze. Ate okimanyi sirowooza nti oyinza n'otwekanga kubanga okimanyi. Olaba obadde omanyi agenda bateeba. Asikugambye nega nti ajja kwogererawo Naye alemereddwa okuteeba. no ekikulu kya byonna bino Ssenga bye twabiteesaawo. Twabiteesaawo. Bw'oba okola bino weebiti otera okwebuuza ku ttone naye ku mulundi guno twamwebuuziza kyekyenjawulo ekiriwo. Leero ku mulundi guno twebuuziza ku Hope nga tulaba surprising abantu naffe ne tumunoonya mpaka mu ofiisi ye n'atubuulira enkola naga nti enkola ebeera bweti era Hope Sifaye yalonze ekifo kino ekya Serena naga nti Lugya bw'aba bwati bw'abakoze mami naga otambulireko ku lyato kati ogenda ku lyato kutikidamu tulireko wamu tusale keeke wamu tugenda kulirako wamu tusale keeke nga tulaba olunaku bwe lututwala era nga twebaza Capitol Music Wetulyebaliza ddala buli kimu kyonna bano nga bandiko tereera oli mugole weefuge mugole sooka onyo okutuzzi awa jjajja amazima kankubuulire ekikyantamanya wano kamera ntya kamera amazzi bwazitunuzamu banno sigwe yankubira ku Namiiro noŋŋamba naye shifa bino ebintu bituufu byendaba kati tuli ku bibyo bituufu atunuulidde wali ku mulyango nga mugambye surprise nga gano ndyamu olukwe mukazi gwe ng'oli mubi ndabye ng'osaagira ddala ndabye ng'osaaga amazzi engato simanyi na gye nazika omulaba leero naawe gw'okubye surprise omulabye nabisaso okitegedde webale ekola Ssenga bulungi akwebaza obugumiikiriza n'obukakkamu Capitol nga yo Capitol Music yugi tukoze bulungi kati kojja mubuuze kyayagala okuddako kugendako ku lyato aveemu bbugumu oba kulya oyagala ki gwe mbuulira nti kati jjajja njagala kino yogera kyoyagala okitegedde tewali abanja sente weziri
Akono Ssenga akayiyiriza wano. Akayiyiriza wano. Weyogera nti kati kino kyenjagala kyogere tunula mu kamera wali kati gitunulyo kati Ssenga kati njagala kino kyolagira saba nsooke nvi mu bantu wano. Tekisoboka. Saba ebisoboka. Ate nawadde mugole ajja saba ebisoboka. Njagala sooke ngende nteekwali omutwe wansi. Ewa tuula tujja kukkiriza otuule. Tuula. Sebaza akutte microphone. Nze mugambye bannaye museetinge n'ekirala muntunuzeemu kamera musobole okubalansinga nonno ne modelinga ne baga nti mulembe gwakwetega ekifaananyi kivuddeyo nga tamanyi njagala atereze lumu kamera ekwate ye njagadde bakikwate lumu baleme kumisinga paati kono nti kona batukwate lumu eri ewali abazungu naŋŋamba naye hopu kati ntadde mu byakunjogeza luzungu konza obwedda lwe lukulisizaayo ne mbagamba museetinge lumu abazungu balaba muri bulungi. kumbe bulijjo yina ensonyi omanyi nti nno abannamawulire bwe batunula bati mu kamera zaabwe kumbe bulijjo lujja yina ensonyi ate mujjukira kye mbagambye wano nti bambi abantu abo abamu babeera nnyo mu dduka tebafunako treat weziti kati ssebo abantu bwe bakulowoozezaako ne bagamba tebajja bateekinga for granted team Caviton Music UG ne bagamba tujje wano leero tuliire wamu tweyanziza jjajja Ssenga tweyanziza kyenyinza okuba nga ŋŋamba kubanga ekyamazima nze hope bino okuleka okulaba programu kyokola omuntu oluusi n'agamba nti nkolera kino kyekintu kyesitalowooza Ssengaze ngenda okubeerawo omuntu unsurprising bambi abadde tabimanyi sikiraba infact nze nkulaba nga akyasaaga ndaba okusaaga sibitegeera ojja bitegeera Lugya lwaki agamba nti tannategeera Lugya yogera kyoya ate era otegeera otera okutegeera ekyamazima kiri Ssenga ne Jjajja mulina gye mwebaliza ttiimu ya Caviton ne mugyebaza era abantu ne ku likodi bakimanyi nti mutwebaza ebbanga lyetutambudde ffenna tutambulira mu kwebazangana nti mwebale kino tubeerayo munda nga twebazangana naye kati nebuza hopu gyakiyingiriddemu nze buzibu taata nebuza hopu gyakiyingiriddemu kati awo owakyali Lugya nze kankunyumize okwagala kuno oyinza okunoonya bwokulaga muno nekola njagala oddemu okola analysis gyonkoledde ku makya Lugya oyinawo otujje ate ng'oyita mu kusoomoozebwa okunene gwe kwolowooza nti ffe tukulaba naye ffe tulaba kakati Lugya tutambudde n'abantu bangi era nga bamawulire kubanga naffe okimanyi tulina kamera si bwe kiri naye abantu be tutambudde nabo otambula naye emirundi ena ogw'omukaaga ogenda okulaba ng'akudisappointinze ng'akoze ekintu kyotakola ki kyotasuubira naye Lugya tubadde naawe totugambangako nti Jjajja mpa amafuta totugambangako nti nafiiriddwa totugambangako nti maama mulwadde totugambangako nti leero ŋŋenda mu ddwaliro toyogerangako kintu kyonna nti oba Caviton Music kati data yeetaaga okwongerako emitwalo 5 Lugya tokyogerangako wadde ng'abeerayo nga yandikyetaaze Lugya talwaza tafiirwa tatubikira naye bw'omuga nti nkwetaaga busunju ku ssaawa 10 n'agamba katunoonye emmotoka
katunonye entambula tujje jajja tulinye ka boda tujja n'omugamba tubadde ku mukolo ne tubeera ku mikolo nga minene ab'amawulire ne batwetoloola ogenda okubuuza Capitol Music nga yatuuse dda ku UBC nga bagenze dda kakati ebintu ebyo mwe timulowooza nti tuba respectinga naffe bwe twatudde eka mu mbeera gye tulimu naki ne tugana naye abaana bano ttiimu ya Capitol Music lwaki situgikolerayo ka surprise olw'ebyo bye tuzze tukola ki tuyitamu kubanga Lugya naawe weekebere gy'obadde ku UBC oba gy'obadde ku Capitol weekebere ebizibu by'oyiseemu olwakulanama ne Jjumba Lugya sinakye naye ate interview n'agikola naye nga omwana oyo takolangako kintu kitunyiza hope era bannaaye nze kankubulire bannamawulire ne bafaanana Capitol Music Uganda ebewangudde ngeze kumina kizibu okulira Lugya ng'anyigiriza omuntu omulala toyinza kumulangawo amawulire gano gakolera mu loosi bolwe basinga okukola otegedde gwe woofunira loosi oba ekikuba ye wayitiramu otegedde naye ate loosi ezo ziba zitya otegedde eryakukuba okusaanyaawo tutambudde n'abantu bangi naye ng'oli ajja n'abalaga nti oyo mumunkubire mumusaanyeewo olumu babasuubiza obukadde 5 abo abaana b'amawulire naye mu bukadde 5 ne bafunamu emitwalo ameka 5 ate ne bakomawo mu baaka ne baga nti munnange gundi yankozesa ensobi Ssenga nti ye yaŋŋamba agenda nakumpa obukadde 5 naye okimanyi nti yampa emitwalo 5 nsaba kunsonyiwa tuddemu n'omugamba wanswaziza dde eri ensi ate ensi taddayo ginnyonnyola n'olaga ensi nga bwendi omufere n'omugamba pulisi tekyasobola kuddamu kukola ki kukwatagana ate ogenda okulaba ate nga oluusi atazeeyo ewooli nga takyalina kyakola abadde akema naye Lugya ku myaka gye tutambudde naye tatudisappointingangako tatuswazangako ekintu akyogeranga bwe kiri takuba mulabewo ate naawe takuba atambulira talumba muntu yenna talumba kyekirungi okushifafe tetuliwo kulumba bantu ffe tetuliwo kulumba bantu tetulina muntu gwe twatonda ffe buli muntu yena tumwagaliza lwakuba ffe tebatwagaliza abantu bakolera mu kutuvuma abantu bakolera mu kutujerega naye ne tumalako naye abamanyi ebituufu bamala ne babitegeera naye Lugya tatuswaziza Capitol Music kubanga Capitol Music is a group waliwo ali ku kamera oyo tebakola ki tebajja ebyokwogera ku bantu bano bingi maama kangobole neeraliikiridde nenga nti omukulu wa kamera kajja asigale ng'akutte naye sirabangako baana abo tutambudde nabo kati myaka 2 kitundu nga tutambula nabo tulowooza nti tukoze surprise eno nti ya myezi 6 naye emyaka egyo 2 n'ekitundu sibalabangako nga tebali babiri sirabangako omuntu mulala yenna akwatidde Lugya kamera ate omwana mulenzi oyo wa kamera amanyi kyakola kyakola era surprise eno y'abantu abo era ya kampani tugikoze nga yaki okiteekale kuba omuziki tewali abanja gono weguli ekiwaleti mweri abanja gye tusasule bakubidde n'akayimba obitegedde ebyo mbitegedde kati mama wange wejja kubiba bitya sijukira nasembayo laga Jackie surprise nengendako nayo nenjiraba surprise ya Jackie agenda ajja kutereera bw'anywa otuzza naye nga Lugya olaba wekiwulikiko omuntu okusiima ebigambo ebyo n'abigamba manye hope olusi abantu bagenda ne boogera nolowooza bya bulimba nze nagamba sigenda kukola muyaga mpite muko buli omu ng'ayita Lugya naye newendiba nsanze abantu 3 ne bayita Lugya nga be bamanyi Lugya naye nga bayina kye basobola okunjogerako ekifaanana omulala kyabanjogedde ate kwatulaba oyambadde akasaati kesinga okwa
twamubuukiza yaze sipeso nga se kuvuga kati gwoba otugamba tetusuka naye oba tusokesite fayiro toke fayiroti nedda tugende nga bwe tunyumyamu ku mazzi tugende nga tumute mutuusiza ku makya piloti akooye ayagala kuvuga naye awummulemu yes tugende ku mazzi ate nga ennyanja ekyali wabula nze kansigale nga nteekateeka ebyokulya senga osigadde mazzi sigenda genda kanteeketeka ebyokulya senga alabika atya amazzi senga oba otya amazzi acoke fishi etera owomerako akawunga ne capati naye ngaobitegedde naye ekintu kya surprise kijja kukyuka mukko tekigenda kukyuka tolaba nga mpozi n'okukyuka ate nga gw'olondayo mikwano gyo b'obeera nabo ennyo n'omugamba omanyi Lugya ekyaddala ekiriwo Ssenga ne Jjajja balina surprise gye bategese naye jangu ng'okola ki nenkwata kati nga Lugya bw'oli mukwano gwange ennyo nenkugamba naye Lugya okujjojja naye Jjajja naani ne Ssenga bakutegekedde Lugya omanyidde myaka emeka mu surprise zino omanyidde myaka emeka olabye ebbanga lyonna nkuze nakyo ng'ojja okola surprise omanyi lwaki nkuze nakyo kuba sikiduplicatinga sikifakinga nange kinsitula esingiramu kati nze oŋŋambye tonzijjukira nenfa ati nfudde na bufi ebyaddala mbadde ne oŋŋambye nakwerabidde ndina kukola interview nenfa bufi ntuuyanye nenesigamu bwe nti ate nga saagala kyusa ddoboozi ku ssimu wadde tooni neŋŋamba era nkugaye Lugya tokikola mbadde nakwerabidde ebyaddala nange pressure zinkubiramu butuse ku geeti nendaba pressure nange nenfuna pressure nali simanyi ti kituufu nendaba emisinde kati tetusobola kubeera kino ekintu kiba real Lugya I wouldn't act that way nga nkirimbiramu kati nanti maze tuuka ku mulyango nkunone nga watuuse nga sikwata ssimu nenzijjukira lwapeere ndi wano kati ate sepanguludde waya ate era njijjeeko nenjikwatira mu ssimu bwe nti nsoose kunnyonnyolaani mukulu ne munyonya ne muga omanyi ekiriwo mukulu abazungu bali eri bintu byakwetega simugambye waliwo abakulu batudde eri naye ne mugamba ate Lugya aliwa ng'ate naye kwali ekisooka ebyaddala nsoose nembala ekisooka ekikulusaagadde ku disappointing nawandiika nina wempandiika juka nasooka kugamba Friday waŋŋamba ku Friday emisana nomala n'okisa olunaku yali mande nenkugamba lwakuna nendusembeza nkubira osobola kukubira Sunday mande bwe twakyusa olunaku olwo Ssenga najja ku Serena kati nno nagenda okukubira nkugamba enkyusa olunaku nga ne Ssenga ku ssimu kwali nga kwali ku ssimu endala era olwava ku ssimu naŋŋamba onzise lwaki tomugambye essaawa oba 5 awo ezo nga ziri wala ne muga Ssenga sikyayinza mukubira engeri gye balowoozaamu obuyaaye bwange n'okunneekengera katukirekereyo obudde bubuukinga kifo Friday nga tetuyinza funa kekiriiwo fule Friday ng'eryato tiririiwo pilot taliiwo pilot ajja kuza kwa Kenya netugamba bannange kati tutuuka eno omanyi Serena eno eri waggulu wa sente endala neno walala kakati ne batugamba ekifo tewakolaki tekiwalinywa tewali music tugiwe ekintu ekisinga obulungi kati ne batugamba nti ku Lwokuna lwetuyinza obafunira ekifo kakati ku Lwokuna mu kutufunira ekifo kati hope we wawulira ngakyo kati nga ndi naawe ku ssimu nga ne Ssenga mu kutu okulala muyina nga naawe nkuyina ekintu ekibi ekiri ku hope ono kikino kambanyumizeyo akantu katono hope ono twaliko ku TV emu nga tannatwabulira kweyongerayo ku Baba TV that is Star TV hope ono nga tujja tutambuza ebintu byaffe omanyi ye muntu ayagala emikwano ayina emikwano hope kati nga buli wabeera ne bupato obwo fe empaji mu bubago obwo fa babubeerawo ne tubulabira bino tukoze kino tukoze kiri
wabira ne video shoot ng'alinayo akayimba kayagala shootinga era ng'ayita ffe basooka n'akwata emmotoka yonna ne tujjulamu ffe nga ttiimu abamukkiririzaamu ate bakkiririzaamu so yembeera eyo gye nafuniddemu ekifaananyi nga ŋŋamba era n'olumu nakubirako ne ŋŋamba wayi tokyakola bubaga bwaffe waŋŋamba totuyisa ku bupate ŋŋamba n'omwaka guno oguwedde owayi akabaga kaffe waali kakoze tukolayo akamu so kati omutima era Ssenga bwe yaŋŋamba nti munennyina omwana awo ankoze bulungi nnyo wa mawulire ko nze Ssenga ani nti omwana oyo Kavutoni Music ne munne Balugya ne bwa weesirikire tobonaabona ono awo wennyini mu ddakiika ntono ne mga Ssenga sooka oveeko oba bwe basenga oli ready kuba bambi basooka ne balwalamu awo kisenyiga ne tukiyimirizaamu si kyo ekitegeeza mwalina awo wonna ng'omutima gubaluma basinka naawe mabega nga mwina pulaani zammwe obirabye naye ggwe bino ebintu kino ekintu wali badde wakibuga twabuuzaako Tone tugenda naye Lugya oyo osobola otufunira ku ndagamuntu ye yazaalibwa ddi mwamubuuzaako Tone nga twagala kukola birthday naye manyi Jjajja kye nasooka okukola nze birthday yange abagimanyi bagimanyi naye nasooka nenjijja nnyo mu mbeera eyo sagala nze byakunjira mazzi sibyagala kati kyekyasooka oginzigizisa ennyo mu bantu ennyo era ekyo kyekya birthday omuntu afuna aba wa munda Tone bwe yakubuusa kati ekyo n'akitubuusa nagati ebya birthday tebigenda kusobola katuyiye ekirala owulira nze nanye nenkwe olujjukidde olunaku luno tobanga wali kodinga temwalimu bibi gowulira toŋŋanyiza kweyanjula ssebo bane nakugamba mnenze nakawombo pshifa ng'okyaliko introduction n'abakuwalananga kati bakutira bawagizi kati kuwulidde ayino oli bulungi gyendi ku Friday eno egenda okujja wiiki etandika nyinawo abazungu bange abajja balinga 3 kati njagala okubaako engeri gye mbateeka mu kamera naye nga kizenga accidenti nga bw'ogamba nti tubadde tuyitaayita wano ne tugwa ku Hope Shifa ng'ali mu kafubo n'abazungu biki bagenda kujja Friday nze nyina kyembabalamu kyembaagalamu kati manjagala kamera wali ne mungwako banaye tubadde tuyita Shifa Hawaii tubuuzeeko interview biki nti mungwa mubadde muyita byammwe naye nga kibalage amaanyi nti ndi w'amaanyi tugenda beera ku Serena ku Serena Kigo so gwe totya akasente weekali nyina kyembaagalamu nyina byenjagala tukolekolekaawo zinvestingamwe kati njabakakasa erinnya nti kituufu e Uganda wano nkikuba tubenga tuyaffe nti tuli awo mmere ebiki banaye Shifa tubadde tuyitaayita tuguddeko biki ki ekiriwo tubuuzeeko kati kankonfaminga essaawa nzikuwe naye nga kya Friday kyakabi maani nja kuddira nja kugamba details ku WhatsApp essaawa bikyawo confirm awo ne tuseka nze kiwadi nzimanyi naawe ekisooka ono mupambanyi mukozi kati nakimanya bumanya nti ono kikyaliko kituufu tugende nga bwetunyumya tugende n'ebyaffe nga bwetunyumya bwe bati okay 7 this is Cavuton nga 2 nze n'owa kamera wange 5 ono gundi asigadde
oli Captain omaze babiri Captain bakyali batano babiri bwetuti wano Captain babiri basatu bana batano oyagala ono wa kamera ono basinza mutwala muyina kutuulako musanvu tetumaze owera omu babiri basatu bana ttaano mukaaga musanvu owa kamera oli kyeto tuweza mubaze omu babiri basatu bana bataano mukaaga musanvu owa kamera oli sireba okitegeedde obwambalo buno bwonna bwa mukolo abalwadde bange mbatumiddeko nnyo mwenna ab'ebulaaya Lugya yabandaze nammwe mumwebaze mumusindikire ne ku kasente alyeko singa si Lugya temwandindabye omulimu gw'amaanyi nze okunjigiriza byonna ebigenda okukolebwa zamaato era ngambye nabagambye biriko banange katusireyinge maama nange Lugya ebale kweyisa bulungi era muneerero nsireyinga ku lulwo ere senga nze acoke wano sizya kirala ashoke enjirirako kawunga kosho iye chicken ashoke bannange Lugya tusireyinga ku lulwo webale kweyisa bulungi naye nga tontwala bannange senga agenda kutuula awo wennyini ayagala wano kale yavudde owuwe nga tamanyi mbu mugole yavudde waka n'agamba ate ekirungi senga agambye yambadde akasaati ke akakola fiitingi naye mukama bannange waliwo omuntu gojja okukolera waliwo abantu gojja okukolera nga naawe oyina essanyu era munange ujambadde simmanyi naye olokola obulungi andisize essatu okitegedde nono mbadde mulaba ku YouTube ate ngono Lugya wange era senga namugambye tajja wakana kuba amanyize sikuba masimu ga kisiru gwe tewammenye mbw ate mpitire muntu ate noonyeyo ani naye nga bannange olunaku lw'okyusa deeti mba ndi mu katabo bw'empandiika interviews zonna ze mbagenda okukola mu wiiki ate okuba ku Mande kyokka nga ndi mu kuzisetinga mbuddeyo mu ssaawa nga 5 awo kaakati nali nkutewo nti peeni n'oŋŋamba nga tondwisizza ng'olwokuna sinnaluwandiika nateekako buteesi nga 6 nga meka ziba meka nzirabidde ne deeti nawandiika meka zijjukira lwakuna okushifa n'enditeeka naye nga mbadde nteesa Jajja Jjumba kaku interviewingemu naye leero naye mubuuze kati gwamu interviewinga ye presenter nze bitosinga okunkabibira Jjajja kwekutuna mu kamera kwekutuna mu kamera kwekubuuzibwa ekibuuzo ebintu ebi byenkaluubiriza mubuuze kati ye presenter mukulu Lugya anti awo kati osooka noweetunuuliza njagala kukubuuzaayo ekibuuzo olwaleero bawa Ssenga Kulanama omubwati njagala kukubuuzaayo ekibuuzo mu kaseera kano owulira otya nga gwe Lugya gw'oli wano okusooka mpulira essanyu eryaddala saagala kwekerera yenna omuntu atulaba walayi mpulira essanyu lwaki ndiwulira bale ekigambo okusiimibwa hope si kya buli omu omuntu n'akusiima si kya buli omu ne waaba mwana muto nolaba nga alina ekintu kyakwanga alaga laavu eyo walayo n'enjawulo gy'owulira muli kwegamba talina n'ofuna n'ebbanja
oba ekitegeera so jjajja nsiimye ne Ssenga Kulanama asiimidde ddala ttiimu yange esiimye kitulaze nti bye tukola bigattako kyekisinga okubeera ekikulu ekyo kidaze nti bye tukola bigattako ekibuzo kyange ekyokubiri naye olwaleero bannamawulire oyinza basibirira ki waliyo n'abamwegomba abamulaba kati ne bagamba twandyagadde okutuuka ku ekyo Lugya kyaliko mu butuufu wano tuli walwayye bajeti awalo weetutute nange mate ndudde okujjako wano ku Serena okulya acoke ndudde okutuulako ku lyato ate gye tulaga nga ntandise otyayo bwe gye tuvaate tutandise oleka abantu bannange omwana akulaba munnamawulire atandika ate waliwo n'aluddewo naye nga bino tabifunanga omugamba waliwo aluddewo Lugya balugezigezi kaŋŋamba mpozi atandika Lugya mu bannaffe bonna be tukola nabo bino si bonna nti babifuna ebyaddala kituufu ekyo kyemmanyi nti Ssenga Kulanama ne Jajja Jjumba nze nga sinnabeerawo balina abamawulire bakolanga nabo ekyo kyo nti ate nga bangi kuba bantu bamawulire nze mbaddewo ebbanga nga mbalaba ku TV mu kubalaba kitegeeza waliwo ababateekayo ab'enjawulo naye mu abo kino kirabika sayidi yaabwe nange ensose kirabira ku nze ati naba tugenda wala tuli kulambuza ani nze ennyanja bulijjo njirabira eri wabbali tugenda kwetolola wali oli gwolengera Ntebe tugenda kwetolola wali tudde kye njagala otegeere lino eryato oliraba lino eryato zzungu kitegeeza your life is era your life is safe yes tolina kizibu kyonna kyoyinza kufuna kubanga weebuuze nze saba ate gwe yandyagadde naawe mwasooka ne mujja ne mwekenneenya era otulabye ebintu bino kitegedde Lugya njagala kubuuza kibuuza amazzi gaveeko tigalina mutawaana mu kaseera kano nga bw'olaba mukulu Lugya njagala kubuulira ku bantu olwaleero ffe tubeera mu kamera naawe abantu bano babuulire ku layifu yo eyimiridde etya layifu yange biwanvu sibalina lunaku lwendikeera ndyogera ku layifu yange biwanvu jjajja kyondabyeko bagayita gakyali mabaga alabye bino wano ku byondabyeko olabye ate nga nange ebyange biwanvuko ku bya jjajja osegeera ebyange simayina kumanya olaba omuntu nyinza okwogera nti nze sijjanga ku lyato nalowooza nimba genjogera ge mazima nze nyina ebintu bingi nga mbiraba naye nga sifunanga mukisa kubibeerako oba n'okifunanga kikyo nze Katonda ampadde obusaasizi mu kiseera kyabwo nze ngamba kino kyekiseera ekituufu mwampeeredde obusaasizi saaluubirira saakozesanga mpaka kukakambeera naye byonna bibeera mu bulamu Katonda yakidizayininga kyova nti nze sigenda kukolerera kubeera mu butaala nti mbuguumirize nkole ebintu ebyo byonna bina ebinkumira mu butaala togenda kundaba ekyo sinze naye njatambula mpola mpola anantegera ntegere jjajja amanye kyendi okiraba n'ebirala byonna bye sitafunye mukisa nga nkula sibinenyeza bazadde bange omanyi waliyo olusi osanga omuntu tubiraba mu komedi eyo ng'oli agamba lwaki maama wange wanzaala mu taata wange oyo lwaki baneesafuna mukisa baneefuba babagagga bwakola butya sigenda kwevuma muntu yenna abadde mu bulamu bwange okitegeera kyendi ate ndi ku lyato wano waliyo abaŋŋamba Lugya bano abo bonna abakola YouTube balinnya ennyonyi kwata nalinnya nenseka
Kino obudde bwakyo. Nze nga nekyogamba ekyennyonyi sikifiiringa n'eryato lino ndyetaaga osinga ennyonyi. Essaawa eno. Engeri na gye kizzeemu obudde bwakyo kituufu towaaliridde tokikase. Kati nga kino kyennyini kyendiko. Ntunulya nnyo gye kijja nga kijja mu budde bwakyo ne kinsanga. Nze ennyonyi mmanyi weerituuka Lugya n'alinnya ekigere kisooka mu nnyonyi. Obudde buliba butuuse. Nga bwebwo. Nze nno manye ebintu bye mmanga abantu bange. Nina sisita wange omulungi bamuyita Olivia. Ali UK eyo. Naye ebintu byenkulembeza bye bintu kati ate bingattako kati. Hope esimu gy'oyina. Essuubi ndiyina today tinja gikwata kubanga sister wange oyo yaginsuubiza. Era olinze mu time yakyo. Naye singa si sister wange oyo Olivia kunsuubiza simu efaanana weeti. Era nze wano walindabye ng'era nkyakwata ya mutendera gwange. Ne bwe twali badde ku lyato lino nga mwenna mulina essimu ezifaanana eza Opshifa. Ne bwe mba nfunye ssente ezigula essimu yo nga mmanyi nti munze si ssimu eno tosobola kunsanga nga ngenze mu katale we batunda essimu eyo. Era mu zonna wano mujja zijjayo bwe naabeera nga ndaba kyetaagisa njagamba Opshifa nkwatayo vidiyo ngera bwe ngenda okusaba kuba tuli ku lyato essimu yo yesobola kati okukwata ebifaananyi bya kuno n'okukwata vidiyo. Era essimu zammwe zino zezibisobola kati era ojja kunkwatayo naye nze oyo yenze okitegera sina speed ku muntu nti nkolera kino oba kino ate mmanyi okwekolerera ate mmanyi nti nyina ekirooto ate era nsaba Katonda atuukirize ekirooto ekyo. Kino ekyo kyayogedde kye bayita bati ekyo nange nkiina kinadengezaako okuggusa luli nti instead of competinga ne bannange nkompitinge ne Lugya kati kino kyetuliko besides mulimo ndi mukola bampadde amaja naye ndimusanyukirako nnyo okitegedde omuntu akifunye mutuufu kati nze obulamu bwange si competinga na muntu wabula nekompitingako nti omwaka oguwedde nali sisobola kwafoodinga bakwegulira mmotoka bwe mba nkedde neŋŋenda ne neegulira emmotoka ng'amannya esoma gange emmotoka tuba nazo nga naye tesoma amannyako ne kaadi tomanyi gyeri bwe mbaako nkatuuseeko mukama weebale kati gwandaba nga ncelebratingako tonvuma maalo goyinza oba wansookayo naye nze mbadde nkasabirira ebbanga nkafune lukati Lugya lwonaalinnya ennyonyi yeesooka oba olina okukwata vidiyo n'akimanyi nsanyuke kati gwe tulaba mulekere awo okubeera ngaawo teri muntu yava mu lubuto lwa maama we ng'omanyi by'omanyi mulekere tugamba maalo yeeraga kigwe munaayinza oba wabikuliramu nga ne bwe wali mu lubuto wali obiraba naffe munnange tayimu eyo mba mmaze ebbanga nga nkikolerera ate oba olina right Lugya ekisanyukira kuba okikoleredde n'amayitire gaakyo gamanyi so kati obadde otugamba pulizenta waffe naye nga bassebo ne banyaba abantu bano njagala mubayigireko kibi nnyo okubeera nga weegomba nga olwanirira ekintu ekitali kikyo. Nze nina ebintu byenjize ku Opshifa nina byenjize ku Lugya kubanga Lugya akugambye nti essimu ya Opshifa yali badde amujerega kubanga bonna ba YouTube yali badde amujerega kubanga bonna bannamawulire yali badde agamba nti Hope oyo naye agambye nti Hope nsingako. Bassebo ne bannyabo muyige okumanya abantu aba basingako muyige okumanya ekyo ekintu ky'osobodde okutuukako mu budde bwakyo. Ssebo omukulu Lugya ne mukyala Hope ebintu byammwe nze nina kyenjizeemu kinene nnyo nti ofiiringa ekyo kyennyini ky'oba okola ki ky'oba otuuseeko. Omuntu bw'aserebratinga okuzimba akayumba ak'emizigo ebiri gwe leka gamba nti olw'okuba olina kalina kale ako kayumba ki engalo zino tizenkanankana. Tutwale wali emmotoka Weebale nnyo weebalire ddala Opshifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Weetuli nnyo.